Salt media is the leading media in Uganda. Not only leading, but reliable. Reliable. Tesosola mbantu. Tesosola mawanga. Tesosola mudini. Ebyobufuzi ebyo tuli nnyo mu bya gavumenti. Kubanga Bible bwetugamba. Balumi 13 tetugamba kugondera bavuganya. Nze ngubirira Bible yokka. Balumi 13 tengamba nti gondera abavuzi abavuganya. Ngamba gondera abafuzi abakola ki? Abafuga. License bwe gwakonje nona mu opposition. Mubeeranga mu amagezi mu abayina business. Olina business yo otandise okuliskinga ogamba wange kambere wano bere ne wali naye bano babavaako era ne nomba gyendi. Kiteri kyumira mpu ibiri ayina mukisa. Ate towakananga na mukono gukuliisa. Ndokokedde mu 92. Myaka gyange 32 nga ndi mulokole. Government eno kagyendabye. Nenva mbwavu mpola mpola. Eno government abantu bajogerako yatuwa otulo era kati eno yatuwa otulo. Bw'oboloza nti obugagga businga otulo gende Gaza. Mwambie ki? Bw'oboloza nti obugagga businga otulo gende Syria. Tufiire genda mu Ukraine. Bantu bamma visa naye tebasobola kukumma visa ya Ukraine. Bagala ku mirambo giwere. Palestina kati nekumma visa nga wagikola ki? Irani kati visa nzigule ke balumba Isiraeli tebakyasobola kukumma muntu visa. Naye wano we mugamba nti twebaka ndi kyekizibu ekiriwo okubanga twebaka gwe woyagala okwebaka. Nze sina mugagga yankwata ku mukono. Gavumenti yaleeta buleesi mirembe n'entandika nange okuyiriba. Sirwanangako na gavumenti nalwana n'aba enforcement. Bankwata nga tete bajja kumpa mmere. Era nagenda mbikonde nga ngenderedde. Ndeka nkole sina kitange mu Kampala sina mu mmange. Sibye. Sisala nsawo sisalanga ku nsawo. Ekirowoozo ky'obubbi tekiyitangako mutwe gwange. Kuba si bwe ntobe nakuzibwa. Era ne enforcement tetwalwananga nayo. Nti mbalumbe gye babeera. Be bajjanga gyendi ate era sitwalwananga nga tebangoberedde. Nali nga nkimanyi nti bajja kuntwala. Amateeka ga enforcement mu abatatembeeyangako kanga babuulire. Enforcement teriyimba. Ekukwata ne sukali n'ekutuusa n'ebinyeebwa. Bwe kito bwe kyali. Batukwatanga mu owino. Mu lujja awali ebizimbe bya hamu. Ne bakukwata n'ejjoola z'engoye ne bakutuusa n'akalobo k'omucomo. Omulamuzi tabuuze naye ng'oyo talabika kwokya micomo. Enforcement terimba kati ne tusala amagenzi tugandi bana abantu kasita bavubuka bannaffe bagane ebintu bembikulekera n'ongoberera twekube bunsinga amanyi ntwala era nwana nziruka ennaku osagana ennaku oddayo ekanga emirimu bagikututeko nenga bakulidde n'engumi gwolwana odduka so nenga oddayo eka era n'ogamba sijja kwebaka gavumenti yateekawo embeera ennungi okulekerawo okulwanagana n'aba enforcement bana ba KCC by then nkule ntya konze genda mu butale bwe mba nakedde ku lwokuna n'engenda mu katale na kifuma era enforcement ye Kampala n'ensangayo ku lwokutaano n'engenda mu Kitoolo kubayita ababiri ku lwokubiri n'engenda mu Kitoolo mbaza bubaza olw'obutale obwosaamu ng'akebusunju kosaamu katika mwayo samu bamunani kayo samu mijera yo samu kapeka yo samu ate obwo samu nga bukola kawolo naye nga tumubala ogenda basasudde abaliyo bonna abasinga obungi bakola mu kyuma kya sukali ogenda ku nnaku zisembayo abakajja mu butale be bagenda nga amisala giweddewo naye ffe bifo byaffe tubikubiramu n'engumi
nga ekiseera ky'omusala kyatuuse. Buli wamu ne ntandika okubala nendekerawo okulwanagana ne State Council. Mukama nannyamba mu gavumenti mwewebakira ffe tubaddemu nga twasolinga. Hasso n'okunywa enjaga byanjawulo. Struggle si kunywa njaga. Struggle kukeera kujjukira gye bakuzaala gye wava. N'ogamba oyagala obeere bw'otyo oba oyagala bikyuke. Bali abakuzaala be banaabikyusa oba gwe onaabikyusa. Ekinkozesa n'essuumula n'olwaleero saagala kufaanagana nga gye nava. Era Mukama mwebaza. Kubanga nze nakulira ewantu nga leediyo amanda tugaanika ku musana kati obudde bw'omusana waggulu ku bbaati ne mugajjayo leediyo neegaana okwogera tewaliza amakanika. Empyezi leediyo neegaana nti oli ku leediyo Uganda. Mpibbiri oba omundu omuwaya ebeetadde oba kiki ekibaamu. Amawulire gaakano ng'abasondeddaani kyazze. Noga nti baasi mzee n'omugaa nti yayogera. Amanda n'awulirizaako bayagala enkya ne mugaanika. Tetwalina wadde zigula amanda. Mukama takoze bwe tuba nga kati tulina radio stations. Twira Mukama engalo ez'amaanyi. Mukama takoze. Tewebakira mu mirembe gino NRM gye yaleeta. Togyebakiramu. Kero yiye. Sente ze nalindiddeko nga zirabika za kusaaga. Zaali za draft. Gende bwayisa obuuze nze nyina layisinsi y'eggwanga. Ndi national player mu kuzannya draft. Kati capital yagenda nanzigwako State Council ng'enjodde. Ne noonya nga abazannya draft nga beefuula abazannya naye nga tebamumanyi. Nsooka n'entuula n'ontema. Oyongera n'ontema. Nange nenwana nenfuna king nenkukubakamu. Oyongera n'ontema. Nenwana nenfuna king n'onkubakamu. Nenkugamba naye omanyi tusibe. Nyina omutwalo bw'ontema otwala mutwalo. Nze bwe nkutema ntwala 5. Ate wankubye mudda. Ane mbeetondera be nalyako ssente mu draft. Wankubye mudda nenteekawo. Nenkuleka n'otema omutwalo n'ogutwala oleme kuggwamu molaalo. Akati awo nenkutandika nekkuba ekiso. Nenkomyawo 5. Nekuba ekiso nenkomyawo 5. Mutwalo gwange ne gudda. Nenkutwala emirundi nga 8 nga tokwatayo. Bantegeera luvannyuma nti ndi muyaaye. Mbuuza nti baakutegeera batya? Kirabu zonna zikuŋŋaanye tugenze Rugoge eyo mu MTN Arena. Ez'eggwanga zonna zikuŋŋaanye. Bagenda okulaba nga ndi ku ttiimu y'Ebwayiise. Naga nti mukulu ono buli atoogamba n'addayo. Onoonya mpi. Eyo bakubirayo n'emiggo. Bagenda okulaba nga bo bakubi ba nduulu. Nga nze nnyina ne layisinsi ya draft ey'eggwanga. Oyo meeyo w'eddembe yali chairman waffe. Era nga endala zonna ziyinza okulwawo okunini wingima naye layisinsi ya Moses. Kati Moses Roya. Layisinsi ya Moses n'eyange ezo nga zanguwa nnyo okuva ku National Council. Bazirinyuwinga mangu kubanga twali mpagiruwaga. Naye nga bambi obwavu bwantwalanga nenkuba abali mu draft ebbali w'ekibuga wonna. Nenkuŋŋaanya sente nga ninga alina byentunda naye nga era ndya ku magezi. Simanyi oba draft nkyamujjukira naye nga bw'okateekawo nkulya. Sente ze nalindiddeko nga za kusaaga. Noonya mata. Naye sizaala si gambling. Oyo teyabeeranga gambling kuba nabeeranga neekakasa kyenkola. Kati gambling tosobola mwekakasa. Osanga omwana ng'ali wabweru w'ekibanda. Yenna takyategeera nga bamukubidde ku ttiimu egi. Nga ne ttiimu gye yasibiddeko tasobola giwandiika eri mu South America. Zino zonna endala atambudde bulungi. Paka ku Flamingo. Ndowooza mbalekera okumaze nsobola obbasiibyawo.
twabikuddeko ku Yobu essula 2 olw'omwenda n'olw'ekkumi. Yobu essula 2 olw'omwenda n'olw'ekkumi. Twabadde twogera ku mubeezi tovanga Katonda ffe yatumeekinze